Nakiguli e France agasseeko nti yabadde ayisa olukiiko lwa disitulikiti y'e Mubende olw'enjawulo okusobola okuteeseza disitulikiti yaabwe naye kyabeewuunyisizza okulaba nga ssentebe wa disitulikiti eno Kibuuka Francis Amooti n'akulira abakozi e Mubende Kaawo Kiberu Nsubuga okubaggalira ebweru. Kati ate bwe ntuuse wano ku makya Kaawo nsanze yawandiise ebbaluwa ng'agamba nti nno yeebuuzizza ku permanent secretary nti olukiiko lwe nayise terulina kubaawo, ekisooka tajja dufandinga, tajja kusasula bakansala sitting allowance, ekirala teyafunye agenda mu budde. Kayengere John ng'akiikira eggombolola y'e Nabingoola ategeezza nti bagenda kutuula wansi wa miti okusobola okuteeseza disitulikiti yaabwe kuba kirabika ssentebe wa disitulikiti eno ssaako ne Kaawo balina ekkobaane ery'okulemesa enkulaakulana. Kayengere yagasseeko nti ensonga ssentebe waabwe Kibuuka Amooti z'agamba nti z'atambuza tezirina mikono n'amagulu kubanga bo nga kanso tebatuulanga ne bayisa kiwandiiko kino era nga bingi mu bye baasaba mwe muli Town Council ya Nabingoola, Kiganda, Kasambya, Myanzi ne Bukuuya okufuna Municipal Council ya Mubende Town Council ssaako n'essaza ly'Ekitenga n'ebirala bingi President Museveni byazze ng'abasuubiza. Nangonzi Teddy agamba nti ekisinga okubeera eky'ennaku abantu abasinga okusimbira ekkubo ly'enkulaakulana mu disitulikiti y'e Mubende ate nga bali mu bifo ebya waggulu. Ntambi Mike agamba nti mu kiseera kino beewuunya ssentebe waabwe bagamba nti aliko ekiwandiiko ky'atutte e Kampala so nga tasoose na kubeebuuzako, kirabika waliwo ekkobaane ly'okubalemesa olwo bo balage nti bakola nnyo so nga babakyaye bakozi baabwe. Zekyalinto Jackson agamba nti kiraga ddala obukopi obwaggulu omuntu nga ssentebe waabwe Kibuuka Francis okusalawo okubaggalira ebweru. Kayengere John agamba nti ssentebe waabwe alabika yeekubanye n'abakulira emirimu disitulikiti eno okulemesa enteekateeka z'olukiiko okuteesa ku Mubende Town Council, okufulibwa Municipal Council n'okututumula okw'amasaza n'amagombolola. Tuzze tuteese tulabe kiki ekigwanidde okukolebwa ate bakulembeze bannaffe tebaliiwo. Wano mmeeya ayisa olukiiko olulala mu Town Council, tuteeseza Town Council batukuba buteba. Tuba tutega ng'eno bakuba bulipo. Babadde bawaddeyo ebiseera byabwe n'ekyembeere ekyembi Chairman LC5 alagidde we tuteeseza baggalewo nti ensonga ali mu kuzitambuza. Naye bw'otunuulira ensonga z'atambuza tezirina mutwe n'amagulu kubanga ebiwandiiko by'atambuza birina kubanga byayita mu kanso yaffe. Tewaliwo kiwandiiko kyonna kye twali tubuleesinze. Ebintu byaffe Pulezidenti bye twamusaba lwaki tetubiweebwa kubanga mukimanyi nti olwaleero olulookaano bali mu kusala constituencies wamu na counties n'amasaza naye nga ffe twali twasaba Mubende municipality wamu n'Ekitenga county nga tugamba tuweebwe Kitenga constituency tuweebwe ebintu ebyo ebibiri. Amyuka ssentebe mu disitulikiti y'e Mubende Zaidi Kalema agambye nti kituufu waliwo obutali bumativu mu bantu ba Mubende kubanga President Museveni yabasuubiza okuba ebintu bino wabula bw'abadde agaba tabafuddeeko era nga kino kikibiddeko ensonga bwe ziti. Bwe tuwulira nti waliwo bagenda okufuna municipality bafune constituencies bafune counties nga teffe tusinga okuba ne population nga ne president yatusuubiza dda nti lwalita ne size yaffe nga nnene lwalita tugakubeeramu bwe tumula nti waliwo bagenda okusalamu nga ffe tutuliimu kituluma nga disitulikiti era tulina okulaba nga tukirwanyisa injustice eyo eveewo.